Bingi byoyiseemu munafu olunaku olwaleero n'otamanya nsinga bweyimiridde kaakano byonna tubireese mu kataliiko nfuufu nze Paul Mayinja bwe tugenda okutambuza ensonga kalira munnaffe katusooke tugakuwe mu bufunze tujje nago mu bujjuvu. Agamba nga tiva ku mwenge panagi njagala ove ku mwenge. Maama addukidde mu b'obuyinza n'aloopa bba nti asussizza ettamiiro n'ababuulira bwagunywa afuluuta mpaka kejenge kumugwako ku nkisaawa nga 3 ez'okumakya. Abatuuze bakoze omuyigo ku kabinja k'abavubuka babatigomya abawerako bakwatiddwa. Testi y'ababbi bonna temuli musajja mukulu bonna bavubuka naye baadde batubbanyi te baana bato ate baana ba ku kyalo. Putting a square peg in a round hole. Okuliyirira ababbi bw'akente mu bitundu by'etteeso. Pulezidenti alagidde kikolebwe nga kigasa abantu bonna. And then we fix something which all homes can get. Bulooka w'ettaka ne Roya bakwatiddwa ku biragiro bya RDC birimu okwekomya emmaali y'abamulekwa. Endagaano bali gye baagira tagi presenti nga gye yaguzaako so byonna byonna bya kifere. Okwo kubadde kusunirako busunizi katugendere ddala mu bisenge by'amawulire. Maama wuuno yeevumye ettamiiro lya bba nti ono lye lireetedde amaka mwe yakazaala abaana 10 okutabanguka. Muno agambye nti bba omwenge gwamuwasa n'asula n'obuvunaanyizibwa obw'omu kisenge kubanga akomawo ng'agangayidde taata alumiriza nti omwenge yaguyigira ku mukazi we. Bano batuuze b'ekyayaaye mu ggombolola y'e Busaana mu disitulikiti ey'e Kayunga. Florence Namuwongo w'emyaka 54 yeekubidde endoolo mu ofiisi etwala amaka abaana n'eddembe ly'obuntu ng'agamba nti bba Vincent Katende gwe yazaalamu abaana 10 ku ky'okusuula obuvunaanyizibwa bw'ekisenge agasseeko n'obutalabirira baana nga buli ssente gy'afuna awuutabbidde. Njagala ntwalenga mukazi we maama w'abaana. Okiraba era bwe mba ntuuse gy'ali njagala abe nga ntegeera tutuule twogere tukole ki tukanye. Agamba nti bba omwenge gwamuwasa ng'akomawo agangayidde n'afuluuta mpaka mu budde bwa kalasamayanzi. Era namugamba nga nti va ku mwenge panagi njagala ove ku mwenge naye nga takkiriza akomawo n'agwa muli mugwako ku nkisaawa nga 3 ez'okumakya. Katende yagamba nti omukazi yava mu maka n'atambula kyokka bwe yanoonyereza oluvannyuma n'amuzuula ng'afunye omulimu ku bbaala emu era nga wano yasabawo ogw'obukubi muyita asikaale wabula nti abasajja abajja okunywa omwenge beegiriisa ne mukazi we ate omukazi n'agaana okutta omulimu. Ng'ate nze asikaale ennyumba yeeseerisibwawo bweru nga nze nkola lwakukuuma baali bankubidde okunkubirayo. Namuwongo agamba nti abaana 10 baalina mu Katende abazaalidde ku bugube nga n'okubakuza atobye nabo era nti ku bonna tewali yasoma kutuuka kyakutaano nga bonna bakoma mu bibiina bya wansi. Mu abaana 10 temuli mwana yali asomyeko n'atuuka mu P5 tewali. N'ekirala nze bwongezaako n'ekiba kizibu n'engenda ewanvuma n'ansensebula nabemula webulanze nna. Ayongerako nti bba bwe yakolanga obwasikaale baamusasulanga ssente emitwalo 2 buli mwezi wabula nga zonna zinywamu mwenge. Bamusasulanga naye yanywanga mwenge era olulala yakomawo n'agwa ne mu bbaafu. Ndina mutabamu we owokubiri ne mugantira bataatawo mwenge bampa mitwalo 2 ofuna kyolabiriza nga nyenkuumira omusajja omulamu okumala omwezi omulamba emitwalo eki. Katende agamba nti Namuwongo yanobanga nga kye kyamuleetera okukaza omwenge ng'agunywa okuwummuza ebirowoozo era nti omukazi ne bwe yabeerangawo ng'amulumya nnyo mu nsonga z'ekisenge. Naye twali mu bbaala n'okuva eka wonna ebbanga lyetwamala eka nga nguddeko ofudda mu bbaala era nga buli omu asula bibye nensala okunywa ku bwenge
Ekirala ekiruma Katende kyekyokuba nti Namuwonga muyisaamu amaaso nga ensonga lwaki yeefunirayo omukazi omulala amubeesebeese. Kajjanjabanga maama wange. Nakati ali waka wali alina omukyala emwanyi zijjudde omukyala yakola ki naye omukyala temulina mwana naye omukyala yatwala buli kimu ne batugenda ku kizibu abaana ne bamugamba tatate tugende tumenyeko obukajjo bakasooli tebukwata ku bintu bya mukazi wange. Kafeera alagidde Katende akendeeza omwenge kuba gujja kumukanula n'ekirala nti gumujja mu mbeera n'asulirira n'obuvunaanyizibwa ku ky'okuwasa omukazi omulala. Ategeeza nti Katende amateeka tegamukugira kuwasa bakazi bonna baayagala wabula buli gw'awasa ateekeddwa okumuteekerateekera ebintu ebyesi kumukakatika mu byamujja we. Babayuuli ennyumba ebayuuli kati beki bakola abasajja ab'ebyo mu byalo yanwayongera ate omukazi awooli so nga tumugaana akwasa bakazi bakolaki bayagala n'ennyumba y'ono gimulekere n'abaana be benga togende wasa abakazi bukolaki bweyagala. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Bo abatuuze b'Erukaya mu Kalungu nga bali wamu ne poliisi bakoze omuyiggo ne bafuuza akabinja k'abavubuka babadde babasuza ku Tebuukye bano nga bababbako ebyabwe. Kiddiridde okulumba amaka g'omutuuze emisana ttuku nga bano be bakubye enduulu eviiriddeko abatuuze okubateega. Bwe babakutte balonkomye gwe baguze ebibbe naye bw'atyo n'akwatibwa. Poliisi y'Erukaya mu Kalungu ng'eyambibwako abatuuze bafuuzizza akabinja k'ababbi abagambibwa okutigomya ekitundu ne bakwatako abawera. Bano okukwatibwa kiddiridde okulumba amaka g'omutuuze Hisma Mucuba mu Kaliro Sere emisana ttuku ne babuuka ekisaakaate ne bamenya ennyumba wabula asangiddwamu n'akuba enduulu ewawamudde abantu ne babakolako omuyiggo. Baadde bamanyi siriiyo mukyala abadde agenze mu nnimiro kakati ne mbaleka ne basima ne bayingira bwe bayingidde we bati ne mbakwatira munda ne mbaga kati mwagala ki owange. Kubasoose okukwatibwa kubaddeko Nasifu Seru agambibwa nti yakulira akabinja kano ng'ono yalonkomye banne be bagenzibwa kukunula mu bifo eby'enjawulo okuli n'ebibanda bya Zaala. Serugo yani anomala Shakuru yaliwa wabula Serugo yeewuunyisizza abatuuze bw'abuuziddwa ekimubbisa n'ategeeza nga bw'alina ekizibu ky'obutawangaala ku mirimu gy'abafunye kwe kusalawo okweyiiya. Ono alonkomye n'omukyala ategeerekese nga Maama Dennis nti gwe baguze ebibbe era naye akwatiddwa. Abatuuze ne bamusoya ebibuuzo ebigambo ne bimukalira ku matama. Bafuuzizeewo ne basangayo TV, wuufa, emifaliso, emmwanyi n'ebirala ebitwaliddwa ku poliisi. Bano era basangiddwa ne pikipiki ekika kya Bajaj Boxer namba UDW 688Q nga kigambibwa nti babadde batambuliza omunyago gwabwe. Sawa mwenda bamenya muyindi yanta asholewe embuzi. Sawa mwenda bazze bamenya esumi yage bagitwala bakuletere emali basanga wali bakuletere emali. List y'ababbi bonna temuli musajja mukulu bonna bavubuka bino ebintu nga bwe tugenda bikiriza mukazi mukulu yagula ebintu abaana abavubuka be bali mu kubba tegeza go batuma. Abatuuze beekokodde akabinja kano olw'okubanyagulula ebintu omuli amasimu eby'omu nnyumba n'ensimbi enkalo ne balabula abavubuka okomya okwagala ebyamangu. Katisanga munana bamulaba avaayo n'ensawo yange n'ebintu ebisinga nga yabitutte naye alabika teyali omu ku bintu bye yatwala. Mu wardrobe yasingana $2.2 n'ekitundu za school fees za mwana nazeetikka. Bayise mu kagundi nga bagala kweggulira naye baadde batubba nnyo ate baana bato ate baana ba ku kyalo be basinga okutubba kye kisinga okutumalako emirembe baana baffe ba ku kyalo. Senga kyeyamaani w'abavubuka ku kitundu kino ekya Kapere
mpulira ng'akesiddwa bubi olw'abavubuka bannanga balemeddwa okukola ate ne badda mu kubba. Ssentebe wa Lukaya Town Council Charles Tamale akubiriza abazadde okwongera okuseeriisa ejjogi ku baana baabwe bakule nga balambikibwa. Zadde ndaba mu kuza abaana mu mbeera egenda okwongera ababbi. Omwana myaka 10-12 asiba mu kibuga ng'atambula. John Bosco Serowo yakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abitaddemu engatto n'ayolekera Soroti okwongera okuttanya ku nsonga ez'okulirira abantu ababbibwako ebisolo byabwe mu busambattuko obwali mu bukiikakkono bw'eggwanga. Ono alagidde wasibibwa akakiiko nga kano kakulemberwa omumyuka we kubanga enkola ennuŋŋamu enaayitibwamu bano babage enkola ennuŋŋamu enaayitibwamu nga ensisinkano eno ebadde ku Soroti University. President Museveni asabye abakola ku nteekateeka ey'okuliyirira abo ababbibwako ebisolo byabwe mu bitundu bya Teso okukakasa ng'ensimbi ezaateekebwawo zigasa bonna okusinga abantu ab'olubato. Yabyogeredde Soroti ku University olunaku olw'eggulo gye yasinkanidde abakulembeze n'abantu ababbibwako ebisolo byabwe mu butabanguko obwali mu bukiikakkono bw'eggwanga. I have a proverb, putting a square peg in a round hole. The hole is round, the peg is square. You try to put it in, it can't enter. So are we really doing the right way? Why not to do the other one, which is for the whole area? President asabye baseewo n'akakiiko k'abakulembeze abakadde n'abavubuka nga kakulemberwa omumyuka we Jessica Alupo ne minisita w'ensonga z'Eteeso okubaga enteekateeka ey'obwerufu egenda okugobererwa ng'egasa abantu bonna. Led by the Vice President can lead this with the Minister of Teso, and then we now budget for a formula which is clear, transparent. Agamba nti wasaanye wabeerewo ekibalo okulaba nga buli maka gasobola okuweebwa waakiri ente 5-5. And then we fix something which all homes can get. If we calculate and we find that we can give 5 cows to each house. Okulirira abantu bano kwali kwayimirizibwa gye buvuddeko okusobozesa gavumenti okutuukira ddala ku abo abakwatibwako ensonga eno. Abantu abatuufu abalina okulirirwa bekkennenyezebwa ku disitulikiti Amagombolola ne mu bitundu okutereeza ebibakwatako. Now, the 28,000 who have already got will not be part of our list. VP Alupo mu kwogera kwe yeebaziza Pulezidenti olw'amaanyi agateereddwawo okutebenkeza eggwanga naddala ebitundu bya Teso. Teso sub-region, like the rest of Uganda, now enjoys total peace and security. Courtesy of your dedicated leadership as the Commander-in-Chief of the Uganda Armed Forces. We sincerely appreciate you. Era atuusizza okusaba kw'abatuuze gye yali nti ensimbi ezisibwa mu nteekateeka eya PDM zongerweko obungi zisobole okugasa abantu abasingako. Is general concern from all the members of the public, Your Excellency, that PDM money should be increased in the subsequent financial years. President yatongoza enteekateeka ey'okulirira abantu bano mu 2022. Omubaka wa Usyk County nga ye Bosco Kirol asabye gavumenti okukakasa nga buli kimu kikolebwa mu bulambulokofu. I would request on behalf of these people that the 3 cases that address the fundamental question of cattle compensation in Teso, a judgment of court, even if it is final, there is no law which bars parties from engaging to still be able to sit and say what is the practical payment we can give as a government and as the party. This can be an inter-party discussion. Era ateesezza nti okulirira abantu kuleme kutunuulira abo ababbibwako ente zaabwe bokka wabula n'abaafiirwa obulamu n'ebintu byabwe. Wow. Kati yaliko Minisita Mary Karoro Kurutu onaaziikiddwa ku bijja by'abajjajjabe ku kyalo Bwatogo e Bushenyi. Omukolo gwetabiddwako ebikonge nga President Museveni akiikiriddwa omumyuka wa Speaker Thomas Tayebwa era mu bubaka bwe atenderezza omugenzi olw'obukozi n'obwesimbu.
Abakungu bagenze mu bungi Bushenyi mu kuziika eyali minisita Mary Karoro Businjo Okurot. Omukolo gutandise na kusaba okutegekeddwa ku kisaawe ky'e Bushenyi nga abakulembeze ba district basembye kibbulwe mu mugenzi Okurot olw'ebirungi byakoledde ekitundu. Okusaba kukulembeddwamu omulabirizi wa Western Kole Johnson Twinomu Juni ng'ono bw'abadde abuulira alaze okunyolwa olw'okuviibwako Okurot gw'ayogeddeko ng'abadde mpajiruwaga mu kitundu. Tarikwiza kugumaho ebiro byona ihangeri turiyo tusaba ngo Mukama tugire imbabazi omusaiza wa Ruhango omurimo gwakozire emyaka egi arikwata abasaiza amamanzi n'abakazi amamanzi abarikwiza kurutwara mu maiso. Asabye abantu abakunganye mu bungi obutakoma kumutendereza olw'ebyo byakoze wabula babeereko ne bye bamuyigirako. Sit and think and pray and plan Mukama tugire imbabazi ihanga ry'eitwere. Omumyuka wa Speaker Thomas Tahibwa yakiikiridde President era mu bubaka bwa mutise atendereza omugenzi olw'okuba omukyalo omukozi era omwesimbo. Abokuba Mary izina businje nk'oku brother we yayagambire akagira obusinge omu bigambo bye na n'iraka rye. Tikonya ngumeri na yenda kuyombera akana kibasa era kagere kakamwikiriza akayinira akari very calm, extremely calm. Amwogeddeko ng'abadde tasangika ng'abadde musaale mu kulwanirira ensonga z'omwana ow'obuwala era amuyise muzira. Abalala abatendereza omugenzi ye yali Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugonda ng'ayogedde ku mugenzi ng'abadde omukyalo omwesigwa eyasobola okuwanika ensimbi ezaakuŋŋaanyizibwa mu biseera bya COVID-19 nga n'omusuubuzi Haji Hassan Basajja balaba amutendereza. Obulwaire nimpamya ngu bamushobora obulwaire ninza kugamba akintu kyokwebaza kunkaba abantu bafite ya mere yone kuza kukorwa eitulicherezane niza contributing million igana eya kuteka memory yoye ninga kusteka ombyasje ninga kujaitwaste ndodeka na nyejavene bo abafamily baba munyetenga akona nyemera ya sister wanje ukunda kana ninafirwa mnonga avira ata emans one example of ahabana hona mainly abana babishi mainly abana abanji okufahabana mainly abana daro child don't Oluvannyuma omulambo gwe gutwaliddwa ku kyalo Bwatoogo e Bushenyi ku bijja bya bajjajjaabe gye yaziikiddwa nga bamukubidde emizinga 14. Ben Muhoozi ne Ali Waso bakusakidde eggulire lino ku Rabugede TV. Waliwo bulooka w'ettaka ne munnamateeka we bano bakwatiddwa poliisi bakwatiddwa ku biragiro bya RDC olw'ebigambibwa nti bakumpanya emmaali y'abamulekwa. Kiddiridde bamulekwa okwekubira enduulu eri RDC era n'atuuza olukiiko lw'amangu nga ne gwe balumiriza waali. Abakwatiddwa ye munnamateeka Frank Ssemujju ne bulooka w'ettaka gw'abadde awolereza Ssebunya Robert ku biragiro bya RDC w'Emityana Prosi Mwanjusi badde ku kyalo Ssebobbo mu ggombolola y'e Ssekanyonyi mu Mityana nga RDC okuyingira mu nsonga zino kiddiridde abafamire y'omugenzi Leo Walusimbi okwekubira enduulu gy'ali nga balumiriza bulooka Ssebunya okutwala ba bulooka ku ttaka lyabwe. Lwaki abo be bajja bebatweseza obudde obubaliko balumiriza nti yeekobana n'omu ku baana mu luggya luno n'amukozesa endagaano ey'okumuyambako okumufunira omugabo ku ttaka lya kitaabwe era nti yalina okumusasula mu yiika 3 n'obukadde 15 kubanga twali tuteeseganyiza naye ku yiika 3 nga bwe waduuli okukola ku musango n'okukola ku kyapa kye tuba okugabana ye naawe baali baganyiraze bagana kumuwa Afrika namagana edda oli muganda waffe atakubanga kyabuganga temumwongera bwezeki. Mu lukiiko ono RDC asabye Ssebunya endagaano kwe yagulira ettaka ly'abamulekwa nga tagirina ekimuviiriddeko okubuusaboosa byayogera. Office nagamba bring the agreement not so je mwakirizaganya nayo saji kugamba agreement wangamba njirete
nenja gireta kofi obwedda ayogera alumiriza kimu nti yagula ettaka lino naye nti yalitunda era nti kyandibanga gwe yaguza ye yaleeta ab'amagye okulikuuma n'endagaano gyagamba gye bayingiramu ne makubu ya tagipresentinga n'endagaano bali gye baagira tagipresentinga gye yaguzaako so byonna byonna byakifere obwedda ali ne munnamateeka we Frank Semujo ng'onaakangaza n'atuuka n'okutegeeza RDC nga bw'atalina buyinza kutuuza lukiiko lwa ttaka luno era ne batandika okuwanyisiganya ebisongovu kunnyonnyola negamba nti nagenda nze n'empoza ekya citation kubanga baali bagamba nti balina obuyinza kuki ku ttaka. I request that whatever is kusalimbira ku ttaka kuno wemulabanga kyenteesewo oba kyembagambye kiri mu bumenyi bw'amateeka I'm not above the law. Gye bigweredde nga RDC alagidde ababiri bano bakwatibwe. yakwatagana ne bloka ba confusing family ba disorganizing yet family is family so njagala kulabula abantu nga tannakolagana ne lawyer batannakolagana nabo ba bloka baabwe basooke beyambisa offices. Ate namwandu w'omugenzi Lieutenant Amref Sekanabo asobeddwa abantu abatannamanyika bwe bamusaayidde emmere ku ttaka eriweza yiika 5 ematoga Kiryagonja bagaseeko n'okukona kabuyonjo okutema emiti era nga mu kiseera kino agamba asobeddwa ekyokuzaako so nga amaze emyaka egisooka 20 ku ttaka lino ng'ateredde ntende. Mbadde wano okumala emyaka egisooka 2. Omwami wange yafa 2016. Ekibanja kino yaleka tukirimako emmere, yaleka asimbye emwanyi ziizo, ebitooke, nze nabisimbawo emiti. Jibaddeko ku kibanja kino mbadde nsimbamu emmere. Alumiriza mutabani wa bba Baluku Jeremiah okumusaayira emmere era awanjagidde pulezidenti minisita w'ebyettaka n'ab'obuyinza abalala okusitukiramu okumuyamba. Kyembadde nsaba omuntu ono yakoze ekintu kino yazze kwonona ebintu byange. Yalinoonyezebwako kuba yagidde mu kiti ky'okubeera omusirikale. Yakozesezza amaanyi ng'akozesa nti musirikale. Abalobwedda bayita ba brigadier, abalobwedda bayita amannya g'amagye. Kati nze kyensaba okuliirirwa emmere yange. Omu ku baana Albert Mwambale agambye nti yatuuse mu kiro nga basaawa emmere era ebyabaddewo abinyumya bitingana. That time eyokuba stoppinga neetoloddwa bakanyama nga banana naye ekyanyambye nasigadde nyimiridde ku kkubo mu batuuze ne banzijako essimu yange. Muwogo wabaddewo omwanyi ebadde mixed garden nga mwetujje kyotulya olusuku lubadde wano fenne yenna byebayonoonye. RDC Nansana Charles Lwanga asitukiddemu okugenda okulaba ekiriwo n'avumirira abayonoonye ebintu bya Namwando. Buli kimu kyonna nga bw'okiraba ekyayonooneddwa so tuvumirirwa ekyakoleddwa ate ne tukubiriza abantu baffe nti bwabangawo obutakkaanya abantu beeyambisenga nnyo ofiisi za RDCs. Baluku gwe balumiriza bw'atuukiriddwa ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti talina kyasobola kwogera ku nsonga eno bakikoledde mu maaso g'ababyakwerinda. I cannot answer the things on which is on the police, then I can start again answering. So you can go to the police station in Matuka, then you get more information about it. Nsonga za byattaka gavumenti yamba. Atugoberera bwekyo nno munnange ekitundu ekisooka bwe kitambudde katukuwummuzeemu tudde n'ekitundu ekyokubiri. Mu kitundu kino tukitandise n'aba Hope Mbale mu nteekateeka yaabwe eya Right Here, Right Now. Bano babakanye n'omulimu ogw'okumanyisa abavubuka naddala abawala akabaata akali mu kufuna embuto nga tebannaba kwetuuka. Muno bazingiddemu abakulembeze, abasawo ko n'abazadde okulaba nga bakuumira abaana mu masomero. Kino okusinga bakitadde ku bwavu.
abawala okufuna embuto nga tebanneetuuka kye kimu ku bisinze okubakosa mu bitundu ebya Elgon okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa by'ebyobulamu wakati wa 2019 ne 2020 ku bawala 4 omu ku bo mu Uganda afuna olubuto nga tanneetuuka. Kino kitegeeza nti abawala 25 ku buli 100 mu disitulikiti ezeetoolodde olusozi Masaba be bafuna embuto nga bakyali bato. Ebulambule abawala 19 ku buli 100 bafuna embuto ate Kapchorwa bakola ebitundu 23 ku buli 100. Child pregnancy is quite rampant and very common these days. This is because of could be attributed to poverty within the families, could be attributed to the carelessness of parents, and most of these children, girls these days, produce before 18 years. Many of our children come from poverty families or low impoverished families that cannot provide for their needs, and the peer pressure in school from their friends, they end up indulging in early sexual relationship. Mu kugezaako okulwanyisa omuze guno aba Hope Mbale nga bayita mu projekiti yaabwe eya Right Here Right Now bongedde okunyikiza kaweefube ow'okulwanyisa ebikolwa eby'okufunyisa abawala embuto nga tebanneetuuka. Bernard Wasike nga yakulira Hope Mbale aliko by'attaanyiza. After looking at the causes of this problem is knowledge gap among young people, limited access to SRHR services, and because of that, as enabling partners of government, Hope Mbale had to come in and we had to sensitize the young people, both in Elgon and Sebei region. Mu kunyikiza kino aba Hope Mbale bakizudde nti abavubuka bangi tebaagala kugenda mu malwaliro basazeewo okuddamu okutendeka abasawo nga babawo obukodyo ku ngeri ey'okwongerezganyamu n'abavubuka okwewala emize gino. Bateereddewo abavubuka ebifo mwe basobola okwogerera ebibanyega kyere ku nsonga ez'okuzaala n'ebyo ebyekuusa ku by'okwegatta mu bikolwa eby'omukwano kiyite Sexual and Reproductive Health and Rights nga Wasike bw'alambulula. We capacitated health workers to offer friendly and stigma-free services, and because of this we have registered an increase in SRHR uptake among young people, and as we speak we have also registered a drop in teenage pregnancy rates. Aba Hope Mbale tebakomye ku malwaliro gokka wabula batuukiridde n'abakulembeze okuli aba disitulikiti abasomesa n'abazadde okulaba nga bategeera ensonga z'abavubuka era babawa amawulire amatuufu ku byekuusa ku kuzaala n'akabaata akali mu kwegatta nga bato. And we are seeing progress. When Hope Mbale came to teach us to open our insight onto early child pregnancies, we are able to be taught how to talk to them. As in Masaba, we have also taken up the initiative to find out, to see that we fight with them. Abamu ku bazadde batubuulidde okusomoozebwa abavubuka kwe bayitamu olw'okuba baba tebeetegese kulabirira baana n'ebirala ebijjirako ng'okuddukanya amaka. Above all, this young girl ends up involving herself in drug addiction or alcoholism, and none of them is going to help them cut out their frustration. With the young men, in their frustration, they feel like gambling is their way out. Wadde nga wakyaliwo okusomoozebwa aba Hope Mbale baliko obuwanguzi batuuseeko mu kukyusa obulamu bw'abavubuka era Siraj Masayi akulira ebyobulamu e Kapchorwa ne Wasike Bernard akulira Hope Mbale bwe bakaatiriza. The case rate were often high by then, but for now it is reducing. We attribute this again to information and capacity that has been built among the community structures, among the members of the community. We want to register our thanks to the donors who entrusted their funds to us to implement this very important project that has seen our young people improve in health-seeking behaviors and also making informed choices and decisions. Bagamba nti mu kukwatira wamu emize gy'abawala okufuna embuto nga tebanneetuuka bajja kugirinnya ku nfeete kibasobozesa okusoma obulungi n'okukuuma ekitiibwa kyabwe. Leonard Mukoli yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Bannaffe aba KF Agri-Tool Supplies leero bakuleetedde akuuma ak'omulembe akeeyambisibwa okusiga ensigo
n'okwanguyira kale nno n'oyanguyirwa ebyobulimi era n'obifunamu bulungi nnyo. Fred Kisitu akulira ekitongole kino ono akubuulira ebisingawo mu kanyomero kaffe ak'obulimi bugagga. Obulimi bugagga nga bukutuusibwako KF Agri Tools. Waliwo omulunzi alunda ente ntonotono naddala ezinansangwa ku luguudo lw'Entebbe kyokka nga ayagala kukyusa mu nnunda ye ng'ayongeramu ente zinusu Bulaaya n'okwongera ku ngeri gy'afunamu. Okusinziira ku maneja wa faamu eno ekimu ku bibadde basoomooza ly'ebbula ly'emmere emala obulungi ente zaabwe ate nga ze baagala okwongeramu nzirya nnyo. Naye nga twagala okwongera omutindo ku ennunda gye tulundamu ente zaffe zinene tusalawo okubatuukirira okubagulako mashini eno esobola otwanguyiza ku mirimu kubanga tubale twesanga nga okubanga tetulina mashini tuteekamu abakozi bangi mu kusala omuddo. Kyabawaliza okutuukirira abakugu mu byuma ebikola emmere y'ebisolo eddagaano obumu obufukirira aba KF Agri Tools Supplies ku Container Village mu Kampala gye bafunye akuuma kano ak'omulembe nga Fred Kisitu bw'annyonnyola. Omulimi waffe ono abadde akaluubirizibwa mu kusalaasala ebisagazi okuwa enteze so n'asalawo n'afuna kamashini kano. Agambye nti bulimu obunene obw'enjawulo okusinziira ku nene wa faamu omuli n'obukozesa petroli ne dizero. Kakola emirimu gya mirundi esatu. Ekisooka kakuba silage gwe twandiise omuddo omubisi, kasobola n'okuba broken emmere y'enkoko, kakuba kasoli ne kamumementula n'afuuka emmere y'enkoko. Ekyokusatu kakuba omuddo omukalu gwe twandiise he. So kakuba ebintu bya mirundi esatu. Ekirala bumashini buno bulimu sizes ez'enjawulo, so buli mulimi tumuwa kamashini okusinziira ku kikyalina. Omuntu ow'ente 2 n'omuntu ow'ente 10 waliwo mashini zammwe kusinziira ku kiki oba olina. Tegeeza nti akuuma kano kangu nnyo okukozesa era nkagonza n'ebyobulunzi kubanga kakola emmere y'ente mala mu kaseera mpawekaaga. Tulina kamashini akakozesa petroli, tulinayo ne kamashini akakozesa diesel. Naye kano kennyini ketukozeeko olunaku olwaleero kamashini kakozesa petrol era nga kamashini kano kasobola okusalira wakati wa kilo 5 ku kilo 9 buli ssaawa. Akakasiza abalimi ku buwangazi bw'akuuma kano naddala nga kakwatiddwa bulungi nga bakugu balambika. Kyusa ya oil, ebbanga lyatwala oil okumukyusa, amafuta ogateekamu n'ekika ky'amafuta kikubanga abantu abamu ayinza okuba nga tamanyi oba oluusi n'ateekamu amafuta amakyamu. So buli lwe tujja ku nnimiro oba ku faamu y'okulambula tufuba okulaba nti ofunye obukugu obumala okubeera nga mashini ogirabirira bulungi nnyo esobola okuwangaala. Omulimi yenna agula ekyuma kyonna ku KF Agri Tools Supplies bamusomeseza bwereere ku ngeri bikozesebwamu ate nga bagabirako ne waranti. Kusookera ddala ku mashini zaffe zino etali eno yokka mashini zaffe tugerabirako garanti ya myezi 6 naye era tufaayo nnyo okulaba nti omuntu tumutendeka engeri gy'akozesa mashini ereme kumwonoonekako mu kiseera kitono okubeera nga ate afiirizibwa bufiirizibwa mu kiso ky'okuganyulwa. So ensonga lwaki tuzze wano kutendeka mulimi waffe abeere nga amanyi nti kino bwe nkikola kijja kwonoona mashini oba kino bwe nkikola mashini yange njya giwangaza. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Kale mwebale nnyo bannaffe aba KF Agri Tools Supplies omulundi oguweddeko twakulaga akuuma nno akasiga kaakati leero tuleesa ako abakulu ke bakulaze akakusala omuddo gw'ente kakola n'ebirala bingi. Sabbiiti ejja olw'omukaaga lindirira akuuma ke kamu ako bagenda kukulaga engeri gye kakolamu broken w'enkoko kamukuba katya beera ku Bukedde tosaana kusewuka munnaffe. Nga twetegekera akalulu ka 2026 bannabukomansimbi basabye gavumenti mu manifesto musibwemu enkola ezinayamba okutumbula ebyokwerinda. Basabye poliisi mu bitundu ziweebwe ebikozesebwa omuli n'entambula n'ebayamba okubatuukako nga bafunye obuzibu.
Okunoonyereza okwakolebwa abakugu mu kampuni ya Vision Group kwalaga nti abantu baagala ensonga ez'obutebenkevu zisibweko essira. Abantu beemulugunya ku bubbi nga buno bwakola ebitundu 44 ku buli 100 okwetooloola eggwanga, obutali butebenkevu mu bitundu ne bukola ebitundu 21 n'obutundu 7 ku buli 100, ate obunyazi bw'emmundu ne bukola ebitundu 8 n'obutundu 3 ku buli 100. Nga twetegekera akalulu k'omwaka ogujja, bannabukomansimbi basabye gavumenti eyongere amaanyi mu bitongole byayo ebyokwerinda, naddala poliisi esobole okwenganga ababbi ababafuukidde ekyambika. Omukulembeze w'eggwanga ateekemu amaanyi mu bitongole ebikuuma ddembe, abiteekeko bambega abakakali basobole okufukuuza oyo yenna yenna alya mu ggwanga lye olukwe. Bano bagamba nti bakozesa ensimbi nnyingi okuyimirizaawo ennimiro nga bagula ebikozesebwa bye bagamba nti biri ku buseere, wabula ku ssaawa y'amakungula ne bataganyulwa mu ntuuyo zaabwe olw'abamulya nnimire ekibasibye mu bwavu. Ababbi batujeeza naye ng'emabega wano eddagala lya bbeeyi, ebijimusa bya bbeeyi tubiteekamu mu bulumi obw'ekitale ennyo, ku ssente ne tubwewola. Bwetuziteeka mu nnyumba bazisima ne bazitwala. Atubbira ddala mu nnimiro newaka bazibba naddala ffe ng'abakyala bazijja ne baziyoola mu luggya mu ttundubaali ne bazitwala. Tusaba gavumenti etuyambe etuterewo ebbeeyi y'emmwanyi ey'enkalakkalira, kubanga n'abasuubuzi bennyini batubba ffe abalimi. Ajja owaka n'akutegeerera olina ebizibu n'akuwa akasente akatakuyamba. Bano balumiriza nti ababbi kati emmwanyi bazibba kyere mu misiri mu mpye mwe zibeera zaanikiddwa, so nga n'abandi bamenya amayumba mwe bazitereka ne bazibbamu. Emmwanyi zaffe tuzirima naye ababbi ne batusumbuwasumbuwa. Babbe bazinoga kiro, bazibbe bazinoga misana, bwe bati bazinoza emisana balumba abantu mu mayumba ne babatemaatema. Bongeddeko nti ekisinga okumalamu amaanyi kwe kuba nti ababbi bano bwe bakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi bawunyayo buwunya ne bayimbulwa. Bwe tubatwala ku poliisi, bw'omutwala ku makya akakawungeezi adde omusanga mu nnimiro. Omubbi ajja n'akubba olumukwano n'omuteekayo oba tunnatuuka waka bwe yakusuuseeyo dda. Bwakusookayo ate akulaalika kutta. Embuzi ne bazitwala, ente ne bazitwala, olumutuusaayo olwokuba yakubbye yalina gwe toyina bamutawukira. Tubadde tusaba gavumenti etuyambe ku kigambo ky'abantu ababbi abatubuziza obwekyusizo. Basabye nti bwe kiba kisoboka baweebwe kamera enkesi ku kibanja mpola bazeetoolooza emisiri gyabwe ne sitoowa. Ffe gavumenti tugisaba ekintu kino etukwatireko. Omulembe gwajja gwa kamera. Waakiri mu bufunze buli mulimi alabe nti emukwatirako afune kamera waakiri 2 azisimbe mu nnimiro ye. Nsuubira ekintu ekyo kiyinza okutuyamba ennyo okulaba nti abalimi tuwona ku kigambo ky'ababbi. Abalala basabye poliisi eziri mu bitundu ziweebwa ebikozesebwa ng'entambula n'amafuta basobole okwenganga obubbi obukudde ejjembe. RDC atuyambe basitukiremu nabo okuyamba ffe kubanga ffe tuli boyire eddoboozi lyaffe okutuusa mesegi gyegenda. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Omukulembeze w'eggwanga akubiriza bamusigansimbi okuwa bannayuganda emirimu naddala abavubuka kikendeeze ku bbula lyagyo munda mu ggwanga. Bino bibadde mu bubaka bw'atiisa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja mu kuggulawo ssemaduuka w'ebyamasannyalaze owa Kinti Electronic and Lighting Center ku Jinja Road wano mu Kampala. Omukolo gw'okutongoza ssemaduuka y'ebyamasannyalaze owa Kinti Electric and Lighting Center ku Jinja Road wano mu Kampala bwetabiddwako bannabizinesi n'ebikongo okuva mu gavumenti, omubadde Road Mayor Yasu Lukwago, Minisita Baramba Lwagara atwala Vision Group Don Innocent Wanyama, ssente w'abagagga kwagalana Godfrey Kirumira, abakungu okuva mu ggwanga lya China ng'omugenyi omukulu abadde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Basoose kulamuza Ssaabaminisita ebintu eby'omuwendo bibaleetedde bannansi omuli amataala, amatiribona, ebikozesebwa mu ffumbiro, entebe n'ebirala nga wano Ssaabaminisita bamutonedde ebirabo okubadde dining n'ettaala ey'omuwendo.
Even this one. No problem. It's all yours. What you see is what you get. Thank you so much. Mubaka bwatisesa Minister President Museveni ategeeza nkati Uganda ebalira mu nsi ezikulira ku musindo ogwa waggulu mu byenkulaakulana akati ekwata kya 7 kyagamba kyakukendeeza ku muwendo gwa bannayuganda abafulumya ebweru w'eggwanga nga banoonya ebyamaguzi. It is a pleasure for me to be part of this ground opening of Chinti Electrical Center for the Chinti Electrical Company Limited in Uganda. I am proud all the people that have laid the foundation to this establishment. Since Don Nakubiza Msigansimbi abajja kuno kuwa bannayuganda emirimu okendeza ku bbula lyajo. The overall objective of the NRM government has been and continues to be the socio-economic transformation by increasing private sector entrepreneurship. Today is a highlight of the NRM leadership of building a resilient and sustainable economy by attracting kulira kampuni ya Chinti mu Uganda, Miss Shijian Namtebi atubulidde ku lugendo lwe mwategereza ebyamusikiriza okutandika semaduuko ono. But 2 decades ago, 20 years ago, I started with just 2 containers per year of electrical goods. A small team of 2 shop attendants, and I was the 3rd one. With a simple mission to provide affordable electrical solutions. Back then, I wasn't selling Chinti branded products. Today, Chinti is a household name here, and that's because of you, our loyal customers. Thank you. Yebaza gavumenti ya kuno kuwa Musigansimbi omukisa kuyamba ku nkulaakulana y'eggwanga bw'atyo n'asima kampuni ya Vision Group olw'obuwagizi babawa. Embraced Uganda's BUBU policy, that's Buy Uganda, Build Uganda, committing to a local manufacturing to create more employment and technology transfer, a plan that His Excellency the President commissioned. We hope that this product will continue to thrive under BUBU policy. Kitunzi wa Chinti Harry Mugisha alambuludde ku byamaguzi balina nga byonna bikolebwa wano n'asaba Uganda okubyettanira kubanga biri ku mutindo. Mu research and development wa myaka na product gye bakonsumenga mu katale ke Europe ne mu showroom eno ko genda okubanga okola ki ng'osanga amaso mu bya quality tu Abannayuganda batuwagidde emyaka 2 so tewakyali babuusabuusa ku product ya Chinti. Osobola okuzikola okuva ku sitting room, bedroom, dining byonna osobola okujasa okutuwa size y'ennyumba yo. Plans ono gama njagala bedroom yange ebere wete ne wete netubeera nga tukuleetera a whole solution netugikuleetera ewaka notandika bwetansi okwenjoyinga gye tuyise luxury living. Yedon Innocent Wanyama kulira Vision Group yabaziza batwala semaduuka wa Chinti olw'enkolagana ennungi gye balina ne kampuni eno n'okwavubuka emirimu. Tulina bingi bye tumuyigirako naddala perseverance, okubeera patient naye n'okola n'amaanyi. Fenga Vision Group Chinti partner baffe tukolagana nabo ku brand yaffe gye tuyita Blend, tulina agency gye tuyita Blend era Chinti be babadde ba client baffe abasooka nga tutandise. Njagala nnyo okwebaza Madam Ono Namutebi okutuwa obwesigo obwo n'atandika n'akola naffe era guno omukolo ffe abagutegese n'abantu abalala. Oluvannyuma batulisizza ebiriroliro mu bbanga. Sofia Nalukenge yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Kati osobola okusasula DSTV buli wiiki n'onyumirwa show zo ezisinga okukyamula okumala ennaku 7 ku nnusu 15 zokka. Mwattu obinyumirwa wonna weeyagalidde. DSTV ensibuko y'ebisanyusa. Muge by'emizannyo ku Bukedde TV tiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes yeetegekera okuttunka ne South Africa ku Mmande ejja. Kakati omuwutanyi Alan Okero akunze abawagizi okujja mu bungi mu kisaawe Namboole.
Now we know what we are supposed to do come the next game for us to, to go to the knockout stages, which was our ambitions from the beginning. And yeah, we have a opportunity to grab this chance and make history. And the history is to go out of the group stage. And come Monday, we are willing to do our very best and give 100% for the badge and make the fans happy. I would like them to come in large numbers, like they always do. This time around, we need the loudest support, the amazing support they always give us. With them behind us, we are ready to go. Bo abawagizi bagwesunze era wabulanga zo tiketi z'omupiira guno zaweddewo dda ku katale. Abana bebale nyabanija babikoze njagala okutegeeza ati nize kikoze twagala maliri gokka abamwe n'abawagizi ku Mande mujenga musabye byonna mweyiwa wano ku Mande tugenda kuba golo nyakusatu tubalabye tubasobola Mande tubalinze wano abazanyi bawumudde ekimala ogenda buya kigendo beera waneeno abasango matuli wano ku Mande South Africa Mande kuba South Africa tulina kirala lwaki bagisa bubi twagala tiketi Emisinde gya Rwenzori Marathon egy'okubaawo ku Lwomukaaga olujja e Kasese Omungereza Rob Walker amaze okutuuka mu ggwanga. Rob Walker atuuse ne mutawani we Arthur Walker ne mukyalo we Becky Walker nga baaniriziddwa abakulu okuva mu kitongole ky'ebyobulambuzi ekya Uganda Tourism Board nga bakulembeddwamu Olimi Haman ne Amos Wekesa omutegesi w'emisinde gino. Rob Walker oluvannyuma lw'okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe azinya amazina okulaga essanyu n'agamba nti musanyufu nnyo okubanga azze okweta mu misinde gya Rwenzori Marathon era nti wakudduka mu half marathon. Ono asanyukidde enteekateeka ennungi egenda okwongera okutunda Uganda mu nsi yonna ekijja okuyamba okwongera ku muwendo gw'abalambuzi abajja mu ggwanga lino. Is reminding people, even Ugandans who live and work and spend most of their time around Kampala and Entebbe, go to Rwenzori. Those marathons are incredible. You have snow in Uganda. The whole setup at Rwenzori is incredible. Yeah, I mean, the numbers are going to be incredible. Kasese is full. Fort Portal right now is almost 75% full. Mbara is going to be full, I think, as well. So it's a good opportunity for the western part of Uganda. Emisinde gino gya kubaawo ku Lwomukaaga olujja nga 23 e Kasese ng'abaddusi baakuvuganya misinde gya kilomita 42, 21, kilomita 10 ne kilomita 5 ng'abawonguzi ab'enjawulo bakuwangulira ebirabo omuli ssente n'emidaali. Emizannyo gy'amasomero aga siniya egya Fiasa Games giwezezza olunaku olwokusatu nga giyindira mu ggwanga lya Kenya. Ttiimu za Kenya zeefuza omuzannyo gwa hockey olwaleero bwezikubye eza Uganda mu bawala n'abalenzi. Mount St Mary's Namagunga yasoose okuloza ku bukambe bw'abaana Kenya bwekubiddwa St Joseph Kitale eya Kenya golo 12 ku bwereere. Mugizeewo Tigori Girls eya Kenya ekubye Kakungulu Memorial 2 ku bwereere. Ate Ngiya Girls eya Kenya n'ekuba Bweranyangi golo 2 nazo ku bwereere. Mu nsero w'abalenzi ITS eya Rwanda ekubye Seta High School ensolo 7-42 ate St Cyprian Kyabakadde n'ekuba Kibuli 6-38. Mu bawala Kitende ekubye Itigi eya Tanzania ensero 9-39. Mu kyeso w'abalenzi Kitovu ekubye Elephant ya Kenya obugoba 3-1. Kisubi ekubye Simba ya Kenya ate mu bawala Igange SS ekubye Mary Hill High obugoba 3-1. Wampewo Ntake ekubida Queens Gambi eya Kenya obugoba 3-1. Mu kubaka timu za Uganda zonna ziwangudde enzanya zaazo nga kuno kuliko St Noah, St Mary's Kitende ne Budo SS, Yobombo Ame, Kawanda SS, Gombe SS ne Mbogo High nabo bawangudde enzanya zaabwe mu muzannyo gwa handball. Mu mupiira Kitende ekubye Benjamin Mkapa ya Tanzania gole mu kubwereere ate Bukedia n'ekuba APE Rugunga eya Rwanda gole 3 ku bwereere mu kibinja ekisooka. Mu kibinja ekyokubiri Buddo erinnya ku ntiko y'ekibinja oluvannyuma lw'okuba Kichukiro eya Rwanda gole 2 ku bwereere.
bannantemegwa b'omwaka oguwedde aba Amos College bazzeemu okusula obubonero akawungeezi ka leero ng'ekyono kitegeeza nti singa tebawangula omupiira gwabwe gwe bagenda okuzannya olunaku olw'enkya ekibiira kya Uganda eky'okuba nga ttiimu zaayo zonna ziyitawo ogenda ku semi-finals kijja kuba tekikyasooka. Nze Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV, Kakamega, Kenya. Mu liigi ya Bungereza eya Premiership, Man City, Tottenham ne Sunderland zino zitandise na buwanguzi olunaku olwaleero. Liigi eddamu olunaku olw'enkya nga ogwesungibwa okulabibwa ennyo gwe gwa ttiimu ya Man U ng'enettunka ne Arsenal ku Old Trafford. Manchester United yingira mupiira guno nga yemu ku ttiimu ennene ezaakoze obubi mu sizoni ewedde nga yamalidde mu kifo kya 15 mu liigi ya Premiership era nga ne ku final ya Bulaaya eya UEFA Europa League yabakubiddwa Tottenham ku goole mu kubwereere. Omutendesi wa ttiimu eno Ruben Amorim ng'ono yeegatta ku ttiimu eno mu Novemba bakama be bamwinamu obwesige okuzza kiraabu eno engulu. Okutuukiriza kino ono yaguze abateebi Matthias Cunha okuva mu Wolves, Brian Mbeumo okuva mu Brentford ne Benjamin Sesko nga bano balinamu essuubi okuzza ttiimu eno engulu. Yo Arsenal nayo oluvannyuma lw'okukoma ku munaabo gw'ekikopo sizoni ewedde ng'ebimu ku byagiremesa ekikopo mwe mwali n'obutabeera n'abateebi ku luno nayo yaleese abateebi n'abawutanyi okuli Victor Gyökeres, Madueke, Nogat, Zubimendi, Mosquera n'omukwasi wa goolo Aliza Balaga. Omutendesi Mikel Arteta asuubira bano bajja kumuyamba nnyo okuwangula ekikopo sizoni eno. Ensinkana zaabwe ettaano ezisembeyo mu mpaka ez'enjawulo Arsenal wanguddeko 3 ate Manchester United gumu ng'omulala balemagana. Abazanyi abatasuubira kubeera mu nsiike eno kuliko Lisandro Martinez, Nozel Mazraoui, Andrew Onana ne Leandro Trossard. Ekitubonyaabonye zibadde ggoolo. Twatebye ggoolo ntono nnyo ne tusigala nga n'otubanja batubanja. Neke twaleese amapensa nga wendi omwagizi wa Man U. Nga wenda bamu. Man U engeri gye yakyusiza n'engeri gye yaguzeemu. Man U egenda kubaasa n'oggoolo 2-0. Gyökeres omupiira agusobola. Era omulaba nga agenda kukakasa ddala ekyamuleesezza ng'alaga ku basajja ba Man U ddala omupiira mweguli. Awamu n'ensonga ezo munnaffe atugoberera agataliiko nfuufu bwe gatyo bwe gatambudde. Tukwagaliza okusula obulungi. Weraba.